GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaliriza mwena kumpeoza feza GTV program omuvubuka. Mu program ya feno tukuletera ebintu ebyenjawulo, tulinamu ne segments ez'enjawulo. Okugeza nti program ya feno tugeza ko kwempowering, okumotivatinga n'okwencouraging abavubuka abali eyo through different aspects. Kati mu program ya feno tukuletera mu segments ez'enjawulo obuyite kunyomero obwenjawulo nti tuyinamu akanyomero akatopowa badde mwe tukuletera omuvubuka ali innovative, alina ebintu ebyenjawulo byakola ebisobola okubeerako ng'alina kyagatta ku ggwanga lyaffe Uganda, oba oliawo naye okubeera nga yeeyambako okwesitula mu bulamu obwa bulijjo. Tulinamu ne segment gye tuyise current trends. Eyo mweyo segment tukuleetera ebintu ebiriko ebinyumirwa ennyo abavubuka, tuleeta essaawa eyo ebintu ebibeera bitrendinga ku muvubuka. For example, tosobola mu program ya fene y'olwaleero mu kanyomero kaffe aka current trends tugenda kuba nga twogera ku brands z'amasimu abavubuka zibanyumirwa ennyo oba ze beetanira ensangi zino, okugeza nga tulina Samsung, tukuleetera Samsung Fold Z7 ne tukuleetera ne iPhone 16 Pro Max, katugenda kuba nga tuzikomparingira okulaba nazo zimpactinga batya ku lifestyle y'abavubuka. Omulamwa gwaffe ogwaleero programu yaffe eno tugenda kubeera nga twogera ku mulamwa how savings and investment can impact the youth. Era mu studio yaffe olwaleero tukyazizza omugenyi okuva mu ICE Alliance Insurance Company. Sigenda kubeera nga mubanjulira, agenda kuba nga abeeyanjulira. Nze amanya yeze Hamdan Mido nga kutuusako programu yeno omuvubuka. Kale okulaba nnyo kusanga mbalamusiza mwena bampita Rowena Ruvuza Anita, mva mu company gye bayita ICE Lion Uganda. ICE Lion is an insurance company. We deal in investments, savings, pensions, and retirement plans. Yeah, kati mu ICE nkolanga financial risk advisor. Yes, ICE has been in Uganda for 26 years. Yeah, 26 years nga tuyamba bannayuganda okubayigiriza okutereka ssente n'okuzongerako, and also to plan for future or for time after employment. Yes. Kale tukweyanziza nnyo abavubuka bwe tuba tubakubiriza like obanga mwetanidde nnyo okusavinga n'okukola investments, kiyinza bayambako batya mu bulamu bwammwe obwa bulijjo okulaba nga nammwe mubeera nga mukola ki, nga mukulaakulana nammwe nga mulina etoffaali ddene mubeera mugasse ku ggwanga lyaffe lino Uganda. Kati mukyalo we mbadde nsaba kukubuuzaamu, mbadde nsaba tubuliyo ku services briefly, services ez'enjawulo nga ICE Alliance Insurance Company zemu offeringa oba zemuweereza abantu services ebyo. Kuba abavubuka abali eno abatulaba twagala nabo babeere nga bakitegeera oba nga bakinnyonnyoka like services ICE Alliance Insurance zebeera bawa, oba oliawo abavubuka bangi abali eyo abamu some of them bayinza okuba nga bayina katugambe some different sources of income nga akasente bakafuna naye ng'obuzibu tebamanyi kyazikozesa, they don't know how to invest. Okitegeera oba balina savinga batya okulaba nga baterekera obuseera byabwe ki eby'omu maaso. Kati mbadde nsaba osooka otunnyonnyolemukko ku services ezo. Okay. Kati ICE Lion erina services ne products nyingi kisingira ky'oyagala ng'omuntu. What is your goal in life? What do you want to achieve in your life? Kati tulina savings plans. Savings plans, those are for everyone. Okay? There is no age limit. Tulina age limit nti oba if you're 70 years you cannot start. We have something for everyone as long as you are an adult. Then tulina ne investment plans. Waliwo abalina businesses nga kale mufuna sente naye temanyi wakuziteeka ate nga you want to also grow your money. Kubanga bannayuganda basinga they are so used to banks. Waliwo abatereka ku mobile money. Kiraba naye ICE erese option endala okuyamba okukola ki okwongerako ku ssente zo. Oziteekayo ne zikuwa amagoba buli lunaku. Ate this money is safe kubanga tuli regulated nga company.
Tuina waliwo ekitongole kye bayita Insurance Regulatory Authority. It makes sure that your money is safe. Okay? So the money that we have in ICA for different investors is also very, very safe. So tuina ezo za saving, tuina eza investment, ate tuinayo eza insurance. Insurance kale it is so wide. Waliwo motor insurance for cars, comprehensive cover, your third party jotero okuwulirako. Then we also have medical cover. Medical cover is for people who want to go to the hospitals and get different treatments, different services. Yeah, kati. The beauty about ICA Lion medical insurance, eyafe teina age limit. Nejjajawo osobola muteeka ku medical plan. And we are the only company in Uganda today that has no age limit for medical. Banga basinga bajja kugamba nti you cannot go beyond 70 years. Kati eyafe teina age limit. Okay, so we have those medical covers. We also have insurance covers for properties. We want to have insurance studio against fire, about theft. We have all those covers. Then we also have different plans for people who want to plan for their time after employment. Nga toyagala kubeera mu active employment okujja mu studio buli lunaku, and now you want to reach a time when you're resting. Okay, we have plans for you. We have plans for everyone. So ICA is a one-stop center for all those products. There is something for everyone. Yes. Kakati Yes, sir. Ku nsonga eyo ng'omaze otubuulira services era batulaba ku programu yaffe eno omuvubuka. I believe abavubuka bangi abali eyo n'abazadde abali eyo nibo banga si bavubuka kubanga byonna bibeera bitukwatako when it comes to savings and investment. Kati mu mbeera eyo kyemmanyi bannyonnyose bakitegedde services zemwofalinga nga ku ICE Lions Insurance. Kati mbadde nsaba twogereko ng'omulamwa gwaffe we guli kuba mbadde njaga briefly abantu bategere kye twogerako kuba abantu abamu gye bali nga bawulira insurance naye nga tebamanyi services zemwofalinga. Ate nga wekiri nti omulamwa gwaffe programu yaffe eno twagala nnyo okwempawalinga omumotivatinga n'okwencouraginga abavubuka through different aspects. Kati mbadde nsaba twogere ku mulamwa gwaffe ogwa Sheno. Omulamwa gwaffe ogwa Sheno olwaleero nga bwe twagambye nti how savings and investment can impact the youth. Kati mbadde nsaba abavubuka abali eyo wandibakoze otya, oyinza bakubiriza otya okulaba nga basobola okukola ki, okwettanira nnyo okusevinga, okulaba nga nabo ebiseera byabwe eby'omu maaso basobola okwetegekera for a better tomorrow. Okay, that's a good question. Kakati naingira ICA nga ndi so passionate about young people. Era bakasitoma bange abasinga they are youth. Why? Because we twali bato we had dreams, we had plans. Naye oba lwakuba oli muto olowooza nti tojja kukaddiwa, you think you have a lot of time, I will be forever young. You know, you start your first job, you're earning your money, oyinza okuba nga ofuna maybe $5,000 oba akakadde. Naye kyolowooza at that time is enjoyment, you know, good life. You don't think about the future. Now you think maybe when I'm 30 years from now is when I'll start building my house, when I'll buy my land. Ate, that is the mistake that most of us make. Ochiraba sente wezijja wofuna omusaala, the first thing you think about, olabye ensawo ennungi, kangule ensawo, kangule wigi eya bbeeyi, olabye engatto ebyo bibanguyira nnyo, olabye iPhone 16, kangule essimu ennungi. You know, so the mindset of young people ekyali tukyalina sensitization gye tulina okukola okuyamba aba youth. Naye njagala babuulira nti one thing we need to start doing when we are still young is to plan. Planning is what is important. Kubanga emyaka gijja kuyitawo otuuke ekiseera and then you look back and say bannange, what have I done for myself? Ng'emikwano gyo
kitambudde abantu bazimbye amayumba baguze ettaka you know people have assets nga toyina kyoyina then you start looking back at all the money you wasted. What did I use this money for? Nali nfuna sente nyingi naye nakolamu ki kitegeera ate nga emyaka gigenze olaba tokyayina time you are about to reach 40-50 years nga toyina kyewekoledde okitegeera exactly nobeera ku pressure. That is when you start getting ideas of quick deals oyagala deals ez'amangu you know you will end up buying air, you will end up buying fake land, you know. So it is very important for us as youth to start early, start planning now. And another thing, nadala abasajja mwagala nnyo okugamba nti kansoke nfune sente ndyoke ntandike, but money will never be enough. Okiraba kwajjokoma okufuna sente owulira nga ate still you're demanding for more. Exactly. Mwagala kufuna ezo deal ezireeta sente nyingi mulyoke mutandika okuplanning oba kutandika okutereka. Naye it's very important to start with what you have. Tandika nezo zoyina. Even if you're saving 50k mitwalo 5 oba mitwalo 10 makes a difference. You see, other than years going by ate nojjukira nti Hamdan unafunako kadiri wano nenfuna milioni 10 notandika okuloba nazikozesa ki girlfriend namutwalako Dubai netuzirya biki naye nga toyina kyewekoledde ng'omuntu. Exactly. So start with what you have. Okay, start with what you have. Kati mu ICA Lion plans zaffe zitandika ku mitwalo 10. Of course waliwo ezitandika ku mitwalo 5 nezo za banga deneko nga myaka nga 10 naye tulinayo eza myaka 5. You can start with 100,000 and you start saving slowly. At the end of the period we give you all your money to kwane bonuses. Then you do something fruitful for yourself. Buy your first plot of land. If it's a business you want to start your business so that you can be proud of yourself. So point yange is to start where you are. Start with what you have. Oyinza okubeera omutokale maybe nga ofunanga mitwalo 5 jako 10%. Kale waliwo 10% zetu are maybe muzigiti oba mu church jako ne 10% ozitereke. It makes a difference. Yeah, so start where you are. Don't wait for a lot of money. Don't wait for the next big deal for you to start. Time is very important. We don't have time for sure. Tomorrow is not promised. Oyinza okubeera wano ng'okola then tomorrow COVID, another pandemic comes. No moving, no working, no investment, nothing. Ng'oliawo. So my dear, it's very, very important for us to start now. Yes. Kati mu nsonga eyo tweyanziza or like oba maybe like okola compliment ku nsonga ye ya saving okubiriza ennyo abavubuka okubeera nga basavinga for a better tomorrow. Ninawo ekyokulabirako nga bwe kiri nti eno programu yaffe ya ku-inspiring motivating n'okwencouraging abavubuka. Briefly nali musambi wa mupiira. I was a professional footballer. Nti I got some chances nefuluma nensambirako ne outside Uganda. Naye tuyina obuzibu nga bwekiri nti abavubuka nti tugezako ba motivating n'oba encouraging through different aspects. Abavubuka bangi gye bali balina ebintu ebyenjawulo bye bakola. Mulimu abavubuka nga ye akola bukozi nga yafuna omulimu luckily enough nga yagenda n'asoma n'afuna omulimu gwakola. Ne mubamu abavubuka nga ye ayina talent. Maybe you could be a musician, you could be an athlete, osobola okuba nga oli musambi wa mupiira like me nga bwe nali. Naye tuyina obuzibu bwe tuyina abavubuka nti you can be earning now, most especially guno omuzengula byenyu naddamu bavubuka abalina talents. Nti waliwo engombo omubaganda like gye bagamba nti sente ozirya kivubi, meaning like those fishermen afuna sente being nti akimanyi n'ekyennyanja weeri agenda kudda yavube zino zakoze olwaliro ekifaananyi asobola okuzirya gana ekyanjakola. Kati abavubuka abali eyo naddala like abalina talents ez'enjawulo oba basamba omupiira nga nange mwendi ffenna tukola ensobi ezimu ezo. We think bw'oba nga okyali mulamu
olowooza bw'ofuna akasente leero katugamba oba olina ddiiro gy'osayinize olina kirabu ekwadde sign on fee akasente bakuwa omusaala you think okyalina opportunities nyingi ahead n'olowooza nti nenkya nja kukola ki nja kubeera nga nfuna nja kufuna ddiiro endala nja savinga I still have time nkyali muto kumbe obudde bugenda wanze sijja balimba kambeere nga live example there are some moments I regret in my life nti waliwo oba oli awo akasente ke nafunako kayinza okuba nga tekaali kangi naye nga it would have impacted my life positively naye nga start taking action kubeera nga at least nsobola okulowooza nti oba mbeeko ka investment kenkola oba mbeeko wenka savinga kati omala kujja after some time nojjukira sente zewayonoona nga hoping nti ojja kubeera ng'ofuna ddiiro endala ate olumu ddiiro eyinza obutajja for example kati nze mbakubiriza abavubuka abali eyo naddala gwe alina wooli ku mulimu nga you earning something bw'ogamba nti ojja tandika enkyo savinga for your future oba okukola any investment for your future tinja tandika enkyo banja tandika luli you never know omulimu teguba gugwo most important kasabeera nga bakozesa nabukozesa anytime basobola okugoba ku mulimu kati wekidiza gy'oli bwe babeera nga bagobyeko mulimu teolinawo investment yonna toyinaawo saving yenna ate ng'olumu oba n'obuvunaanyizibwa you have a family ogenda giyimirizaawo etya okitegeera n'abavubuka bali abalina ebitone ebyenjawulo gwe you may think nti okyalina obulamu bungi oba okyalina time nnene ne talent yeeyo naye you never know most especially abasambi b'omupiira injuries like tubeera exposed ku injuries yes ebigwa bitalaze thank you okitegeera oyinza okubeera eyo n'ogenda katugambe you could be having maybe match oba you in training osobola okufuna injury bw'oba ofunye injury ne mugenda mu medical examinations ne bagamba you're ruled out for the rest of your life tokyasobola kuddamu ku participate nga kubeera active then kikyozaako ogenda kuzaako ki kati bwe nkidizaayo ewo Miss Rowena nti abavubuka abali eyo mwenna togulowooza nti nja tandika enkya oba nja kutandika luli just act now otandike n'ekyo ekitono kyokola ki n'ekyo ekitono kyobeera oyina okitegeera kati mu nsonga emalisa kubuuza Miss Rowena like how would you encourage abavubuka abali eyo oli waba alinawo akasente ke biki by'oyinza okumwencouraginga by'ayinza okuinvestingamu akasente ako okay that's a good question kakati webanga oyagala kusavinga waliwo kintu kye bayita discipline oba akyogera atya webanga tolina discipline eyo okugamba nti nfunye sente zino naye ngenda kujjako mitwalo 10 ate sigenda zikwatako eyo discipline tebatuzaala nga tulina discipline it's just something that we learn you can build it yourself. Exactly so if we don't have discipline ojja kubanga tosobola kutereka sente but you can learn how to discipline yourself ng'omuntu kati waliwo different investments zosobola okukola ng'omuntu ate njagala nnyo okupulira aba clients bange do not put all your eggs in one basket nti kati ngenda kukola business ey'okutunda ngoye kati sente z'ofuna zonna ng'oziteeka omu exactly diversify spread your risk so that in case in a business maybe 5 years from now doesn't work oyina plan B okiraba oyina investments endala z'otadde sente zo kakati you can start from as low as 100,000 ziteekeyo mpola mpola over a period of time naye kirala beera ng'olina target ng'olina plan exactly by December I should have 2 million shillings and discipline yourself to put away that money until that time comes naye the problem we also have Hamdan someone gets money n'atandika okwebulira zino sente nzikoledde nnyo bana nali mbonaabona nnyo kanziryeko those are the mistakes we make ngombo gye tugamba life is short ekyo nkitegeera naye era it comes back to discipline naye omuntu afuna sente buli mwezi neyeebulira naye mbonyeebonye ate n'enkya nyinza okutambula emmotoka nentomera kanzirye kati you know
Those are the mistakes we make as human beings, which is wrong, especially the youth. Kubanga youth, for sure, you have time, and you have time to keep that money. Naye, invest. Ate mwiga okuteeka ssente mu low risk investments. Kale waliwo investments nyingi, oyinza kale okugamba nti maybe ngenda kutandika ka hardware, maybe oba kutunda ngoye, wakola ki. Ezo investments zonna nnungi naye ezo tuzicategorizinga nga high risk. Awo wennyini njagala osoboke onnyonnyola abantu abali eyo mu low risk investments bayizi oba tebazitegedde oba oli awo nange nga siri nnyo informed about that. Oyogere ku low risk investments ne high risk investments oba nnyonnyole tugezeeko bawa amagezi naye balabe wa we basobola okukola ki okugwa. Kakati low risk investments zibeera zino z'oteeka ssente zo ne zikula buli mwezi buli nnaku ng'ofuna teri loosi wadde there are no losses, they are assured. Kati awo simanyi oba owulidde ku product gye bayita unit trust. Eri so common ennaku zino abantu boogera nnyo ku unit trust oba treasury bonds ezo eza government. Kati awo oswateekayo ssente zo n'ofuna amagoba buli mwezi. Teri lossi wadde n'emu. Exactly, there are no losses. Naye business endala zino zetukola, the usual businesses nga bwe nkugambye hardware oba maybe you're selling electronics, kisingira ku business yonna gy'okola. Ezo business tuzicategorizinga nga high risk because you don't know whether your next client is coming. Maybe otandise business otandise ne milioni 10. Now you're totally sure. You don't know how the economy will be tomorrow, whether a pandemic will come. If COVID came tomorrow, seven natugamba nti teri kola teri kutambula or business ejja kubanga tetambula. Okiraba kati tuyita high risk kubanga it's uncertain. You can't know what is going to happen. You can't predict it. Thank you. So those are categorized as high risk. Kati usually we tell people take your sente. Obutono totekayo nyingi. Don't put all your eggs in one basket. You don't know what tomorrow may bring. Exactly. Then you can put more in the low risk kubanga you're assured that even if pandemic comes tomorrow and we are not moving, you will still be earning your money. So low risk investments are those usual businesses. Na ye tekayo sente oyinza tekayo sente currently si businesses zonna mbi naye tekayo sente butono, at least where you know nzitaddeyo and if anything happens I've not lost a lot of money. Then mu low risk tekayo nyinjiko okiraba. So tewetaaga okubeera ne sente nyingi really. Naye abasinga kale tosobola kukola investment nga tonaba kukola ki okufuna sente. Era aba youth abasinga bagala nnyo investinga naye tebalina sente. That's why tuyina zino savings plans. Zikuyamba okukola ki accumulating sente ezibeera nga like zizaala nga zeegattako soko ziteeka awantu obeere ng'oteekayo buli mwezi bw'otuuka nga milioni 10 then you can invest. Because tosobola kuinvestinga kyotalina okiraba. Sinti tosobola kuinvestinga emitwalo 10 naye era zojja kufuna ntono. So that's why we always advise you first save, accumulate your money, then you can invest it. Ate webanga osazeewo ku investinga mu low risk investments, spread your risk. Kola investments zo naye era okyalina wooteeka sente zo, okyalina woosavinga. Because another problem we have as youth, kale waliwo abakasitoma benfuna nga bagamba nti nze siina abaana kati why am I saving? Naye my dear, children are expensive. Era now is the time. Kati webanga toyina abaana, you have to start now before the children come. Osobola okukola investments oba ne saving, you're savingira abaana. Yes, don't wait for the children. Kati what if you get your child at 40 years or 50 years? Now you're waiting for the child to come for you to start saving. No, start now. It takes me back to our point, start now.
Okay, kati accumulate your money, then you can decide to invest it. Yeah, kati investments ziri nyingi nnyo naye kyenjagala nnyo okubulira by youth is that do not put all your eggs in one basket. Diversify your money, okay, so that in case one investment fails, or in a plan B or in a plan C, ochiraba, yeah, that is the best way to manage investments. Kubanga abagaga abasinga wetulaba wano mu kibuga, they don't have only one income stream. Yeah, tebalina income, only one source of income. Until now, nina ekizimbi kino kyokka. No, they have different investments. You have to have a plan B. Ochiraba? Yes. And then also another thing that I would like to tell our youth out there. Do not get so much advice from different people. Kwaba single getting confused. Exactly. It will confuse you. Ojja kubeera awo ng'olina ideas nga 10. Waliwo n'abaana abagundi abali ku ssimu, people who want to give you quick loans, teekayo zino, ojja kufuna zino. You have to be very selective. Mulina okwegendereza nnyo bwe muteeka ssente zammwe. Okay? Look for places and schemes eza company eziri regulated. Wofuna company etali regulated, omanyi nti olina obuzibu. Kubanga waliwo bano abasimanyi forex exchange, ojja kufuna aba bitcoin, ate bano bateekayo zino ojja kufuna zino. Ate naddala bw'olaba nti bakuwa amagoba nyingi nnyo nga it is too good to be true, then you know there is a problem. Inoteekawo question mark n'ogamba why is it like that? Exactly. Oli abafuniramu ate ye abafuna nyingi. Ate that's the problem we have today as youth. Twagala eyo get rich quick. You know, twagala kukola nnyo okufuna ssente, oyagala kuteekayo ofune nyingi. Ate kati zino essimu ze tulina, abantu bangi bali eyo bali mu kukola ssente ku ssimu. So be very selective where you put your money. Kubanga zino ssente z'okoledde emyaka na myaka, then you land on a fake deal, zonna ne zibula. Ukiraba? So be very selective where you put your money. Yes. Kale tweyanziza nnyo Miss Rowena, otubuulidde bulungi nnyo era omuvubuka ali eyo kyemmanyiira afunyemu ekyokuyiga. Nze naye ndowooza mostly bwe tuba twogedde ku gundi low risk investments and high risk investments, nze ngamba one of the major factors esobola like okusalawo omuvubuka ebiseera ebisinga how much you have in pocket. Kwaba obeera kati mulimu abagagga nga bo ssente balina, ye tajja kutya ku investinga much, teeka mu nnyo ssente. Yayinza okugenda mu high risk investments ezo kwamanyi nti already capacity agina obusobozi abulina. Kati ne mubeeramu bano abavubuka naweeya otandika butandisi akasente koyinawo katono noyagala okainvesting somewhere obeere ng'olina kyofunamu ekitonotono. Akyemmanyi kisinziira bw'oyimiridde ensawo yo what you have at the moment kyosobola okuinvestinga. Kati abavubuka balina ekitono, I would advise you definitely to go for a low risk investment. Ate nembe asikuwadde advise what you have in your pocket chikusalirawo, it can dictate oba ogende ko low risk investment or high risk investment. Definitely you can't go for a high risk investment nga kyoyina mu nsawo kitono nnyo, okitegeera. Era nawe oba otya akaseera era kaba tekakumala newobanga ng'olina omutima ogamba let me go for high risk investment, sente ziba tezikola ki zoyina in your pocket ezimala. I would advise you teweeteeka nnyo ku kyotasobola. Just go for a little you have. Naera asobola zikula, asobola zitereka ne zikula, asobola zisavinga ne zikula. Kati kankule Hamdan, I have a client, nina client wange ayina boda boda certificate. Naye when I first met him, he had one bike. Naye nga ayagala nnyo okutereka ssente bambi ng'olabira ddala nti ayagala kutereka. Ne mugamba plan gye ngenda okuwa tandika ku mitwalo 10. Kati
okusooka yaleeta 10,000 naye emyezi egijja omanyi ababoda bafuna ssente buli lunaku kati ye ssente ze azireeta buli wiiki kati webanga asaze okugulawo plan ya 10,000 every week he brings 25,000 by the end of the month aba ataddeyo 10,000 so my point is tewetaaga okuleeta ssente nyingi tandika n'ezo z'olina okiraba kisingira ku business gy'okola all businesses as long as you're earning money you're able to save kale n'olw'ensonga eyo katugende mukumula katono nnyo tujja kuba tukomerawo ddala ku point eyo entuufu gye tubaddeko eyo yennyini. GTV for unity and development. Aniriza nnyo mwenna mu kanyomero kaffe kana akatopo wabadde era nga bwe nakusuubiza nti mu kanyomero kaffe kana akatopo wabadde tukuleetera omuvubuka ali innovative omuvubuka ayina ekintu kyakola ekyenjawulo era nga twagagalizaako namwe bakubiriza mubeere ne innovative mind mubeere n'obwongo nga tibutudde obwongo obulowooza mubeere abantu abayiiya kati okulunaku luno lwaleero tukuleetedde abavubuka omuvubuka bano aba at cathedral nga basangibwa wanene ekireka katwogereko n'omukulu ono mukama wange ogamba otya ssebo nga nsanyusa okulaba ssebo mwebale waako no gwe mukola gigenda gitya ssebo naffe tusanyuse nnyo okusanga mukama waffe mwebale nnyo waaka tuli impressed nekyemukola ki ekyakuinspire so in fact soko tuintroducing amanya gange yezebye kwa Constantino nga ndi wano at cathedral kamuli wetusangibwa abamanyi mumanyinga MC Kofla abakola ku mirimu gye entertainment ngandi wano ne muganda wange Solomon tuliba artist abafuula scrap okubanga afuse kyabugagga ekyobuwanana yes ebintu bino byetukola wanene twabisoma ekyambogo ne baba kwe batulaga nti kitulina ekitusobola okukola kati naffe ne tusala ne tugamba tufulumye katusigale nga tuyiya tuongereze ka magezi getufunye gabeere ganjawulo kwe kulanga olaba waaka kati ngono yes waka wa mulungi era nze ng'omuntu omu mbadde impressed ne waaka ono era nga gye bali abatula ku mpewo zaffe eza KTV mu program eno omuvubuka mu kanyomero kaffe kana akatopo wabadde bangi nabo nkimanyi bali impressed era tunamalira akanyomero kaffe kano bajja kubeera nga nabo bafunyemu ekyokuyiga oba oli awo nga babanoonyeza nako okubeera nga baba supportinga osegera muganda wange kati okigenda gityo watandika otya ki ekyakuinspiringa ekyainspiringa nze ng'omuntu nalaba nga genda bagali amawanga agatusingako nga ndaba ebintu bino babiinamu nnyo omuwendo ogw'amaanyi nga negye biri ababikola birabako obulabi musasulamu ku ssente kati nange nsooka ntunuulira wano e Uganda nga baartist abasinga abaliwo kale baartist gye bali abalungi abakola sigamye muzeze kanza abikola niirabamu ekitulimiting ebiseera ebisinga butaba na ssente kyetulemeza ekyoto ne ngamba naffe tetulina nnyo ssente naye katusigale ng'ekyoto tukigobako kubanga waako naleeta abalambuzi already waali wanene ekitundu kyaliko kati abantu already waali bamanya waliwo address nti ogenda wali abakola empologoma ogenda wali abookya ebyuma kati ekintu ekyo kyansigalangamu nga nange we nalaba abaali babisomesa bye baali bakozeeko ne binsikanyo ne ngamba ekitegeeza nange nsobola okukola waako naasingako wano ogwo omutima gwe nafuna ne ngamba kino kyanjawulo kankitwale mu maaso yesebo mwebale nnyo ekirowoozo ekyo wakamwe mulungi ebintu birungi nnyo ndi impressed kati wetusaba otubuulireko ebintu nga bino omulabi waffe abeere ng'akola ki ng'akitegeera ng'atunnyonnyola kati omali twagala kino otunnyonnyole kwa waliwo omulabi waffe aliyeyo mubuulire kino kinze nga nze nkitegedde naye waliwo omulabi waffe ajja okwetaaga nayo kimanyi omulabi waffe ali eyo mu Luganda kano bakayita kasimba kano bakayita kasimba oba mu Luzungu oyinza okiyita kita nga kita eno ekyasinzira otuwa motivation oba giyita inspiration ekyatuyingira mu mutima ne tugamba katuveeyo tubaye nga tukola obuyiiya buno amaanyi ga kita geddukirako n'obulungi bweriko kubanga eddukira ku speed y'amaanyi muri kifo ekyatuwa ekyokulooza tugamba katusooke tukole ekyenjawulo nti kita eri eya bulijjo gye tumanya eri nakyo eriko ebyoya
erina skin erimu ebitangawo ebito ne tugamba nedda waki waneno ku lubuto n'omugongo tuteekawo tanka ya piki okulaga nti obuyiiya ddala gye tukola ekyaffe ekyanjawulo ne tugamba ku magulu ekye tuteekawo kenjegere kubanga omuntu ali eyo bw'anaaba ali ewaka ajja kugamba kitegeeza olujegere olufa ku piki siina ddu just dusuula busuuzi lwa mugaso nti lusobola okukola ekintu ekirala ebyuma byonna ebiri ku neeno ku piisi eno babyuma byetukuŋŋaanya byo nabyo biba n'olugero lwabwe lw'obigero lwabyo olw'obulamu engeri bulamu gye buba gye buyiseemu okubonaabona ngeri gye kuba kubonyeebonyeemu kati naffe ne tugamba katubeko ne tubiteeka bisobola ate okukola obulamu obulala era kyovula bano ku face twagira jike ezisenenva ndozo ziraba jike ezisenenva jiko na wano masa ezisenenva zola ne tuzigatta nti kati nakana akalozo kali eri abaana abagenda mu masomero abaana ababa mu boarding kubanga foxes zaffe zisinga we tugenda gye tukuŋŋanyiza scrap tutera zijja ku gundi ku pitsi gye basuula kasasiro okwo kwe basuula fox mijiiko abaana b'amasomero eyo mbabuulirira bannange fox zino eno zisobola okukola obulamu obulala n'okomawo ewaka muzaddewo n'omuleetera piisi ng'eno naye nakirwako n'agamba waawo fox ze tusuula mu fulejje nga twoza ebintu ezo zonna ze fox ezisala actually ze zitalaga ne zitandika otusala ne tulwala tetanus ekyo kyennyini kyoyogedde olabika naye wali artist papa yes kwegamba tuzza ekintu bujja ne kifuna obulamu obwokubiri ne tukiwa chance noddamu kiraba ng'ogamba luno olujegerere no fooko ng'olaba nayo naye ekikusikiriza ogamba nti sigenda kuddamu suula kasasiro kuba kasasiro gwe tusuula yaleetera obutonde okwonooneka ettaka okuggwako obugimu bwalyo n'okukosebwa ng'abaana kuba kati oyinza okuba n'abaana ewaka nga basuulasula ebyuma ewaka kati ng'olina abaana abaavula bino byonna bisobola okubakosa yes kino kyo ate kino kyo twakikolera ddala mu jjiko ne fooko olw'ensonga abannayuganda balya emmere era buli omu ali emmere waka fooko ne jjiiko era kati ali ayinza okuyita ng'okwonoona naye ate kuno okuzza bujja eno yo nga yo twakola crested crane oba giyite eŋŋaali ekinyonyi ky'eggwanga kino kinyonyi kya ggwanga eno ŋŋaali era naye mu kusalawo oli kubanga kati tubadde tufunanga abantu jjo nga batubuuza nnyo lwaki mwagikola ng'etunudde eri pooza eno gy'erimu yo nga yo mu direction gye tuddemu eraga etunudde waggulu kubanga Uganda kati kyetuliko tuli mu kaseera ka industrialization kiraga nti tugenda maaso mu buli kimu tukulaakulana ku speed ebirozo bye tulowooza ku speed kukola pooza eno nga tuyimiridde stede wansi amagulu gagaziye then ne tutwala ensingo ne netunula waggulu wajje tugenda ye poozi gye twakoleramu naye nga kino kya ggwanga bannange no crested crane waka mulungi wewale kusiima papa wewale kusiima twagala n'omukulu ono kino kyakola tulabe kino kyakola naye atubuulireko kiki kino n'abalabi baffe aba programu yaffe eno mukanyomero kana katukuwa badde balabe omukulu wuyo tomulina we bamuyita Solomon muganda wange era Solomon ngenda muleka asooke naye abatwalemu ku section eyo ekintu ekyo kyaliko mukama wange yesewo mukama wange Solomon gye baleka ekyo gy'okola soko tulabeko babuuzeeko abalabi nyongera babuuzaako ba GTV yeno GTV yennyini abali kulaba programu eno yennyini naffe tuli wano tugezaako okuyiiya obulamu era tetupowa nga programu weeri kakati nkuŋŋaanyiza ebintu bingi nga woobiraba okutandikira ku gundi tanka za piki olwo bino bibeera ku piki emabega bibatera osuulasuula olinga laba tebirina mugaso neffe ne tubijjayo so tubikolemu ekintu ekinanyumira omuntu ekintu ekyomuwendo ate naawe era ekigatta ku bulamu bwo kubanga tukikolera bwereere era kiko kiri kubanga era nteekamu okulaba nga nange nkolaki nga nange nfunamu nga butambula yesebo kakati oba otunudde composition yaffe gye twakoze ekiyitibwa empologoma empologoma erina ebintu bingi byeraga bintu bingi byesymbolizinga okugezaako eraga strength amaanyi ge tuliko kati buno obudde ffenna tweiminga kufuna amaanyi gatutwala mu maaso kivanga twakoze position ogira nti striking ze wansi ebigere nekola ki
neyasama wabunera bw'obusungu buno budde bannayuganda tuli banyiivu bwe oli mutuufu nnyo naddala mu mbeera gye tulimu eggula y'emirimu buno budde tuli banyiivu abavubuka tuli banyiivu twakola nga tugenda mu maaso n'atasoma balinga abafaanagana ate byewasoma si byokola mu mbeera yakweya oli mutuufu nga wookwogedde nze golaba nasoma busomesa naye kati oli muki naye kati ndi mukuweesa nenyongera okubagamba abavubuka ebyo tetupowa eno Uganda tulina kweyongera mu maaso ffe tuli bannayuganda tuli baddugavu ya africans tufe abakyasinza okuba abayiiya ekyo ze kyemmanyi ffe bannayuganda tuyiiya era tulina amaanyi gaffe tusobola okukozesa otwongera mu maaso kale tulina ne artwork omulala waneeno ne producer affe ajja bba mubalaga yajja kuba atuukayo kamera gye tusobola kutuuka kati mu mbeera eno tube tusaba mutubuuliremu ebintu bineno bye mukola like omugaso gwabyo mu lwaki mukikola like namwe mufuniramu nti kale omuntu wabaze n'akyegomba ayinza kifunamu atya naye oba ayinza okukikolera ne kimugirayo bulungi omugaso gwakyo ne guvaayo bulungi omugaso gwa art mu public edde nnyo nga batusomesa ffe nga tuyiga bwizi nga tukyali baana bato twali tulowooza ng'omugaso gwa art just for good decoration kubanga olungi ekintu n'okyongeramu naye omugaso gwa art gusingako okubanga just decoration art ekisooka kati ng'empologoma eno gyenjoba ku ekyokulabirako art aservinga omugaso eri culture kati nga kingdom ze tubaamu nti western kingdom eastern kingdom ffenna tuyina ebintu bye tulaba ng'obubonero obw'enzikiriza obubonero obw'emikisa obubonero obutuzaamu amaanyi kati empologoma ekyokulabirako kyennyina ati gwe tukola ono ekintu nga kino kirireetinga nti kati empologoma mu kale nga mu kalicha ya Buganda kyenje okwogerako nti empologoma kifaananyi kiraga abakulembeze abaddako abato nti balina okuba n'obuvumu balina okuba nga bayimiridde n'amaanyi n'otakoma okukuka kusoomozebwa ki kwe musanga ku mulimu nga guno tubuliremu kusoomozebwa ki okusomozebwa okusooka kwe tuyitamu ekisooka tetulina kifo bannange yenna Munnayuganda aliyo ng'olina ku ekibangirizi ky'otayagala oba osobola otugamba nti tujja kufunirako kasente ekisooka bye tukola tetulina bye tubiteeka ekyokubiri ku kyo sente ezigula kale olumu tunoonya olumu ate ne tuteekamuko kasente ezigula ebyuma bya bbeeyi then n'ebyuma byennyini ebyokya obulungi nabyo tetulina then n'ekirala mukama wange soko gy'otuwa ensonga esembayo kuba nange sigukola nze katuli naye mukama kasoko gy'otubuulira okusoomozebwa naye kwoyitamu ekwa muli wamu mwenna ayinza okuba alina kweyerabidde okusoomozebwa kwe tuyitamu okulala waliwo tunoonya place of tugeo take bino ebintu nga tumaliriza ava wano tukolera kati nga showroom waliwo kankayiseewo nti oli yatuyita atuwe showroom ngeringa gallery ate nga yaga tumuwe sente nyingi okusinga ne tugenda okola ki ife finye okufunamu tuteseemu amaanyi tuteseemu sente naye ate nga yayagala kukola ki kutufunako nnyo kati tuba tusaba oli waba alina akafo nga takaseera nnyo kuba twetaaga tugaziwe tunaagaziwa tujja kwongerako n'abalala bajja twegattako tube nga tweyongerayo nga tuli bangi ate ensonga eya showroom nkulu nnyo kwawe mukolera ati waka mukateno mukolera eringa nga lyefumbiro then mwina okukola showroom mubeereyo mutundira waka wammwe n'abantu we musanga kale abali eyabatulaba ndoza ensonga z'abaana no muziwulidde GTV for unity and development. Mukulikeeyo mukuwummulamu mwenna abalabi baffe aba pulogulaamu yaffe eno omuvubuka mukulikeeyo ddala katugenda kuba nga tutandikira we twakomye n'omukyalo ono Miss Rowena yennyabo. Yes, kakati mbadde nkugamba tulina plans for every age, every stage of life. Waliwo abakava mu kukola ki mukusoma then waliwo abo abagenda okuwumula after employment so there is something for everyone. Different types of businesses. Waliwo abantu abenyooma nti kati nze nkola kana ka business akatonotono sirina za kusevinga era waliwo zojjako n'otereka wabadde oli mutunnyonnyolera client oli gw'olina wa boda akasente kasevinga kati oyo client wange yali amanyi nti alina okuleeta sente buli mwezi naye ne mugamba nti obanga osobola zireeta buli wiiki that is okay kubanga kati omanyi ababoda bo bafuna sente buli lunaku kati yali atereka n'aleeta buli Friday
every week, every Friday yali ateekayo by the end of the month nga 10,000 zonna ziri ku account ye. Era next year ajja kubanga afuna sente ze zonna kubanga ye yagulawo plan ya 5 years. 5 years. Yes. So far atambuddeko 4 years. Exactly. Atambuddeko last year. 4.5 kubanga next year mu June ajja kubanga afuna sente ze. Kati abantu ekirungi nti started earlier. Exactly. He started earlier. So that is the beauty about plans. No, nokutandika kati. Okay, kubanga there is no time. Yeah, time is of the essence. Kale. Ndoza abavubuka abali eyo, ndoza mukyabya oyigamu ki nti bw'oba osazeewo ng'oyagala okusavinga oba ng'oyagala okukola maybe you want to save for the future investment, tolinda nkya. Tolinda nkya ate tandikirawo ate ekirala. Funa abantu abakwencouraginga, abakumotivatinga. Kati nina Hamdan wano. Kimanyi nti Hamdan is a very resourceful person. Tambula n'abantu abolaba nti alina kye yeekolera. Tobeera mu groups zino abantu abakugamba economy is bad, banange government etuyambe kubanga teri government mu nsi eno eri bulungi really. So if we continue thinking about government etuyambe, the economy is so bad, tetujja kukulakulana. Kiraba? Yeah. So move with people who are winning. Gezaako okuyiga olabye omuntu nga ali bulungi mu business ye, genda omubuuzeeko okikola otya. Yes, okikola otya. Naawe tandika mpola mpola ofuneko z'otereka. Before you know it, you will have enough money to invest. Okiraba? Yeah. So neyo peer pressure gye tufuna ku mikwano gyaffe bana batukubira buli Friday. Plan ki eya weekend. Basaleko mpola mpola. Kubanga bo maybe bava mu families ezikola ki eziri well off, maybe balina zidiri ze bakola naye beera gwe ng'omuntu beera ng'olina plan yo. Okay? Beera ng'olina strategy ng'oli focused ng'omanyi ky'oyagala ng'omuntu kijja kuyamba nnyo mu kukulaakulana, and it will also help you in your journey to save money and invest. Yes. Kati mulimu abavubuka abamu abali eyo abalina mentality egamba nti what if I save enkya nenfa. Bwe bali abavubuka nga ekyo kyekimu discouraginga nti being tetumanyi kyankya. Yayinza ogamba what if I save ate nenfa nga mbadde nsavinze brabra. Kati abantu abo oyinza bencouraging otya, advice ki gy'oyinza okubawa abalina endowooza ngeyo? Okay, kati of course this is part of us. Buli omu agenda kufa naye tosobola kubeera awo ng'obuli ssaawa olowooza nti ogenda kufa. Kola ky'osobola kati. Ekirala plans ze tulina nga ICA Lion webanga otandise journey y'okutereka naffe tulina kye tuyita life cover. Life cover means in case of a risk to your life, webanga ofunye obuzibu oyinza ofuluma emmotoka nekutomera n'ofa, ziri sente ze wali otereka tujja ziwa ba beneficiary, ate tulinayo nyingi ze tugattako ze tuwa family. Okiraba? So kuliko aspect ya saving, kuliko aspect ya investing, ate kuliko neyo life cover that in case of something. Kuliko ne benefits ezisingako, waliwo gye tuyita critical illness, wowanga ofunye obulwadde ng'oli mu ICU nga tolina ky'osobola okwekolera, tulina sente ze tukuwa nga memba. Kati mulimu abavubuka ayinza okugamba nti anze siina famire kati ate bwe savinga ate nze tebinkwatako, nze mba nfudde njagala kwesavingira nze nganze, kale kibeera nga kibatiisa. Webanga oyagala kusavinga, that is okay. Naye ziri zijjanga benefits tetugenda kusaba sente nyingi ayongerako olyoka ofune ne benefit nedda. Ezo benefits zibeerako ozifuna nga memba. Kuba kale ku mulamu ogwo tujjukira kati mulimu abavubuka kati nga tuli mu bakubiriza mulimu abavubuka bangi nga tebajja kufuna budde oba gamba nti bajja kusavinga oba oliawo ne insurance companies ez'enjawulo naye nga ye
kati twaga tukubiriza omuvubuka ono atajja sobola genda mu insurance company yonna naye nga ye ayina engeri gy'asobola savingamu akasente oba aterese kateeke mulimu oli aganza akamye yeterekera oba oli ayina financial institution yonna bajja genzeemu n'atereka akasente kati omuvubuka oyo mulimu ayina mentality eyo oyinza mwenkalejinga otya wakati bwe tutunuulira mwenga kampani yamwe mulina covers that is understandable naye watifu waliwo omuvubuka nga ye talina insurance company yonna gyagendamu naye nga yandiyagadde osavinga naye atya bwenfa mulimu abavubuka bangi nga bagamba banka ziba sente zaffe osavinga bazisala okuzikuteekera kati nga yagamba nze nja kukozesa akabokisi kange nsuulemu mpola ziteekeo mu mpola naye kati mulimu oli abeera ne mentality eri what if I save now and I die tomorrow nga kasente kaye kabadde mu kabokisi olaba abantu we bajja bakatwala we bakabbira awo kati omuntu ng'oyinza mukubiriza otya kakati omanyi money is important okiraba kati ono waka box really security ekigyoyina oyinza oziteeka mu kabokisi waliwo abaziteeka wansi wa mufaliso what if the house catches fire and your money gets burnt okiraba toyina security yonna kati bwebanga otereka sente olina okuziteeka mu zitongole eziri secure ng'omanyi nti sente zange ziri secure ate zikula kati waliwo abatosobola kujja mu insurance companies naye ate nakugamba wetubadde tutandika nti tulina products for everybody tulinayo nezi products zosobola okuteekayo n'ozijjayo okiraba ate nga tetucharginze monthly charges tetulina tax ezo tewali charge yonna gy'ogenda okusasula mu eyo product gye tulina kati osobola ateekayo mpola mpola waliwo abatayagala banks of course zijja kucharginga ledger fees nakolako mu banka for 10 years ledger fees account management fees wojjayo bakucharginga wokola transfer nayo bakusalako ate waliwo withholding tax eyo yo balina okugisalako kati bwebanga toyagala kuteeka sente mwezo gundi mu financial institutions look for a safe place where you can grow your money ate nga eri regulated kati owaka box for sure njagala kubuulira oyo ajja kukola loose ennene akaabe esente ze zigende zonna funa safe space gy'osobola oteeka sente zo banks are very good naye era banks zirina ezo charges insurance companies are also good but the beauty is tetunaba kufuna ezo charges za tax ezo withholding taxes tetulina ezo charges naye ate tekitegeeza nti olina okuleeta sente nnyingi nedda tandika n'ezo z'olina nazo tuzitwala kakati mbadde nsaba ku nsonga eyo mbadde nsaba abavubuka abali eyo kubanga puroguramu yaffe eno ekavalinga abavubuka bonna tesosola nti oba omuvubuka ali eyo ye yafuna omukisa yakikola yakikuba alinamu ku ssente nti oba oyo ali eyo mutayinaamu nti eri specific nedda puroguramu yaffe eno abavubuka bonna abali eyo oba oyina oba toyina puroguramu yaffe eno ebakavalinga kati mbadde nsaba for now like all risk investments abavubuka bano abamufuna mpola abayina ennyingiza entono wandibadde oba encouraging otya kale all risk investments zizoyinako ideas zomanyi gyewalibadde at least omugamba oyo owenfuna entono investing mu kino tubaweeko ideas okay kati bwoyo wogambye owenfuna entono ayinza okutandika ne product gye bayita unit trust like not as such nekibaddengezaako kugamba not specifically the type of business yes the type of business okay yes. Now with different type of businesses kisingira ku sente z'olina ate ekirala waliwo abalina passions different passions kati goyinza okubeera n'olina sente zo ng'oyala otandika soccer academy kubanga olina talent mu eyo field kati awo wenyini mulimu abavubuka abali eyo ye nga alina passion oba nga alina ekirowoozo ekye alina idea nti am saving to invest in this naye ngaekyamazima kiri nti yeetaaga advice
nga ye kyalowooza era kyayagala nga bw'oba okitunuulidde closely tekigenda beera positive tajja kifunamu kati nga yeetaaga okuwabulwa okitegeera kati nga gwe kale yesu oyogedde ku nga ye ng'alina kyabadde alina idea ye yes kwayinza okujja nga yeetaaga okuwabulwamu ng'oyinza mumuwabula otya kale nnyonnyola nga bw'obadde nti ayinza okuba alina idea then naye ayinza okuba nga alina passion in a different field kisingira ku ssente z'oyina at that time to direct the type of business that you want to do. Naye nze nganze webanga ntandika businesses, any other business besides the low risk investments. Personally, I like the area of food. Kuchiraba kuje kubanga every day people are eating. Yes. Every single day restaurants are making money. So start with fast moving products. Okay? The ones that we use every day in our households. This thing okukola ki okutambula exactly buli lunaku ayinza okufuna sente ababutiiki kale bo bafuna sente naye it can be seasonal waliwo bano abalimu maybe decoration season naye eri seasonal maybe December they make a lot of money they might not make money in April because people are fasting you know naye waliwo ezo businesses zolaba nti buli lunaku ojja kufuna kasente. So the food industry personally is what I would really preferring, yes, like my preference exactly. Exactly. All right. Kati mu nsonga eyo GTV for unity and development. Tulina mu segment yaffe eya mu kanyomero kaffe oba oliawo aka current trends biki ebiriko ebitrendinga mu bulamu bw'omuvubuka nti mu kanyomero kantwogera ku current trends like lifestyle y'omuvubuka ebitrendinga olwaleero tukuleetedde ebiriko like phone brands eziriko kati eziseeringa on the market zetwagala okwogerako naawe tukuleetere nga gwe omuvubuka current like brands ki eziriko kati eziriko zosobola naawe okubeera nga wettanira naye era za bbeeyi kisinziira gwe kati tukuleetedde olwaleero tukuleetedde Samsung Galaxy Z Fold 7 Samsung Galaxy Z Fold 7 ne wamu ne iPhone 16 Pro Max ngenda banga njikunnyonnyola then maybe ne omugenyi waffe ajja kubanga akunnyonnyola ku iPhone 16 Pro Max Samsung Galaxy Z Fold 7 nti bagikuleetedde eri katale empya naye gwali eyo yenna olina okuba nga oyina omuvubuka ali eyo atulaba abayinamu kasente nga gwe wakikuba erimu approximate erimu miliyoni za Uganda 8 erimu miliyoni 8 eza Uganda bwe tuba tusobodde okwogera ku features eziri ku simu eyo tujja kwogera erina storage capacity yayo erina 1 terabyte erina 1 terabyte storage capacity erina 8 GB RAM erina 16 GB RAM otula tugikompeyarinze na iPhone kitegeeza na iPhone 16 Pro Max eno erina 16 GB RAM erina 1 terabyte ate battery life yayo nga mpangaazi tujja kubeera nga tukuteerako bifaananyi ebyo ojja kubeera obiraba ng'obiraba ebyo 6 eyo gundi Samsung gyenjogerako Z Fold 7 obeere ng'ogiraba mu mbeera kati ali eyo gwenayina nga oyimiridde weri ku katale approximate eri mu miliyoni za Uganda 8 kambale samisiro wena otubuulire ku iPhone 16 Pro Max ya 8 GB RAM ne 1 terabyte yes 1 terabyte naye kirungi kyakyo erina large display ogitunulako ng'eringanga laptop nga omanyi erina wide lens eya camera so okuba ekifaananyi nekikwata background yonna bulungi nnyo ate eno iPhone 16 Pro Max erina 18 Pro chip erina ka chip and then it also has 33 hours of battery life waliwo buno obusimu bw'oteeka ku charge every hour you're busy charging naye no iPhone 16 Pro Max it can go up to 33 hours ate erina fast charge in a small space oba charging zenga eri kwa 100% so ekirala kya bbeeyi mukko nno kya 5.8 million naye eyo gisobola
eyo gisobola 5.8 million obuzendo obutono Hamdan ogisobola zino busonga butono ate erina gundi ne audio osobola gikozesa for 105 hours for audio. Waliwo kati akasimu ng'akange nsobola kukola ka audio kamu then the battery is warning naye eno 105 hours. If we can compare, mbadde nsatu comparing emu katono nnyo ku iPhone 16 Pro Max neno Samsung Z47. Kubanza kyendabye ndaba Samsung esinga ku gunda ddala ku storage capacity. Eno eri erina 16 GB eno ya 8 nodda ku RAM eri erina 16 GB eno ya 8 GB eyo ya 8 GB iPhone. Samsung yo ya 16 GB RAM. Samsung esinga. Okay, tweyanziza nnyo ndowooza abali abavubuka ndowooza mugirabye abaagala ebiriko mu kanyomero kanene aka current trends mwabaagala mu lifestyle y'abavubuka ndowooza mutegedde osobola okwesalirawo wa gy'ogwa gy'osobola okutwala ku ba Samsung users wamu ne baani ne ba iPhone users weesalirawo tukibalekedde mu ngalo okusalawo kuli gye muli. Hamdan, njagala kwebaza nnyo kumpa opportunity okubeera wano okubuulira aba youth naye era njagala babuulira nti now is the time ntandike kati. Now is the time. Yes, time. We don't have time, Hamdan. Now ukimanyi, we don't have time. Time is money. Now is the time. God has given you life now. This is the time to start saving. Thank you so much for giving me the opportunity. Okay, alright. Kale mwena abalabi baffe aba programu yaffe n'enganzi ey'omuvubuka mbebaza nnyo mwena ababadde naffe ku mpewo zaffe eza GTV okuva programu gye yatandikidde paka gyekomekeredde kansuubire nti byonna segments zaffe ez'enjawulo oba obunyomero bwaffe byonna birina kyoyizeemu birina kye bikuimpactize positively. Enyongereyo bajukiza nti programu yaffe ebeerawo every Saturday ku ssaawa 6 ez'emisana tojjanga okwo tusisinkane olw'omukaaga oluddako.